Bwetwogera kati omukulu Muhoozi Kainerugaba awummuziriddwa ku mirimu gy'abaddeko obwa CDF era ng'ono takkirizibwa kuddamu kuduumira magye ga ggwanga okusinziira ku bikolwa by'agenza akola ebiye ekitiibwa ky'eggwanga, ng'ono alowooza nti ye mu kwogera kwe ne mukola by'ali mukola alowooza mwagenda okufuna ekituufu. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bye yatugamba tugenda kubirabako mpola mpola era tutandise okuba nga tubiraba. Abantu abamu bali wano okwefuula abagezi kumba ate mu ndowooza zaabwe ne mu bikolwa byabwe be basiru era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine nga bw'ategeezaako tutangaaliza ku bantu abamu kati nga Muhoozi byabadde agenda ng'awandiika ku mutimbagano tebigwanira kitiibwa kye. Ekitiibwa kye twandimutwalidde mu bw'ekitiibwa kye twandimuwadde ate munnaye ensi si kyemuwa kubanga yaamala gabeera eri gy'abeera n'awandiika oluusi ebinaaleetera eggwanga lino obuzibu. So bataata twebeereremu. Weewaawo bamuwummuzza naye akyali w'amagye era ajja agenda mu maaso akole bino by'ali mu kukola awandiike nga bw'ayagala anti tagambwako. Ate maama omwana w'omukulu agambibwako atya tagambwako naye mu butagambwako bwe ate mwagenda okuzaalira kitaawe ebizibu. Ffe Mwami Museveni tugezezzaako mutegeeza nti ono omwana ajja muleetera obuzibu bw'alifa teyeerabidde naye oluusi tatuwadde chance tuwuliriza. Kuba sobola kuba muduumizi wa Genova n'ogamba ngenda kusirako gundi ono omutwe. Tekiraga buntu bulamu, tekiraga professionalism, kiraga nti n'ebibuuzo balabika nga baali bakubbira bubizi. Era muganda wange mukwano gwaffe Mwami Tebukabulwa awamu n'omutabani ffe kye tuyinza obbagamba nti temukyalina lugendo. Bannayuganda baba baaganye si yonna nnyiivu. Abantu eno bategeera ebintu. Gwe oyinza olowooza nti oli mugezi, oyinza olowooza nti otegeera nnyo, oyinza olowooza nti oli wakabi, oyinza olowooza nti gwe amalayo, kumbe gy'ogamba nti gy'omalirayo munnange tewali kyakuddamu. Era ffe tuliwo okubategeeza bannayuganda nti byonna ebijja, byonna ebyogera, byonna ebikolebwa, byonna bipange n'ate bisobola okuzikirizibwa n'okuggwaawo. Buli kimu kisoboka. Wano Uganda tewali kijja nga tekirina solution. Ate tewali kikolebwa nga kya just. Buli kimu bakikola okumalamu abantu either amaanyi, okubeeka abantu nti tebalina kye bali ne babafuula bwetutyo nti ffe tusaako emirimu ne twerowooleza. Naye gye tulaga tulabayo ate era tumanyiiyo. Ate atusuubira tujja funayo ebirungi eby'enjawulo. Twongere okusaba, twongere okulaganira wamu, twongere okuba ab'amaanyi. Uganda yaffe ejja kununulwa era eggwanga lyaffe lijja kuba lya njawulo. Baganda ffe tetuggwa mu maanyi naye twongere okusaba. Ne baba baggyeewo ono nga bagenda teekawo omulala ate munnange tekitugaana ffe kutambulira ku miramwa gyaffe kubanga ffe tumanyi nti bano batambulira mu bubadi. Buli wabeera wabawo akabadi, buli wabeera wabawo kye baagala oyisaawo, buli we babeera wabawo kye baagala okuleetawo. So ffe tusigale nga tumanyi kye twagala. Ensonga eyo tetujja ku mulamu. At the helm of the military kuba naye yakaaba nga bw'olaba musinguzi bwe yakaaba mu revenue nti bampe nange nkulire ku revenue, n'ono yakaaba eka n'asiita ebigere nti baba ze nampa ku bukulu bw'amagye ne bamuwa naye nga it's not by qualification, it's by DNA. And there's descent. Ekiruma Kayongo mu bino byonna waliwo abayingira mu magye, waliwo abantu nga bayingira mu magye nga they are career army officers. Kati olwaliro gwe CDF olwanagana ne Lweru kati kyawo Kyagulanyi mu picture kuba ye Kyagulanyi mulwanyirizi wa ddembe. Bitono by'oyinza okumukola ne bimuleetera okwejjusa ku ebyo byakoze mu bulamu. Ndowooza nga n'ekyokumuttamu ekiri kuba we have interacted with him. Nze nakugamba lwaki njagala nnyo Kyagulanyi n'obulamu bwange bwonna. Bwe namubuuza ebintu byange bye nali mubuuza okulaba bye tugenda mu yaŋŋamba Waiswa nze kuba nze ne baŋŋamba mu 2018 baŋŋamba ebyokutemula Kyagulanyi. Baŋŋamba nga babikugamba mu perspective nga baŋŋamba bali mu high levels of security. Ne baŋŋamba tajja kumalako. Salinda ne musanga ne mwa waya nkufunye twali moloka aba ne mwa ABCD ku Parliamentary Avenue
2018 I think April 20 something. 18 yali akoledde Kyagulanyi inkutire bagamba kwolwo nana we will not allow him on the ballot. We will not allow him on the what? On the ballot. Etomanyi tera mu gw'omunaana gw'omusanvu nga gugwako mu 2018 nengena nesinkana Kyagulanyi omugamba yali ajja ku Parliamentary Avenue agenda kulaba Don Sheriff. Yali n'omuvubuka bamuyita Dennis Tumuhaire tumuleka ku Magic Parking nentula mu V8 eyo yennyini ey'omwaluwa nemugamba nti no boss ebiriwo bimanyi nti ebanga yajja kunyiga tojja kubasumbuwa nanga waiswa kabanyige naye njagala bagenda okunyiga nga bannayuganda nga mwe bawaiswa mwenna mufuuse bakyagulanyi nagala kumfula Bobi Wine ono musado naenda kumfula Bobi Wine ni mwembi nga the context kyategeeza nti he's willing to die for his country. Bobi Wine a superstar, an icon, naye agamba njagala ngenda okufa. His mission was not to be president. Fatu mugamba nti nedda kati sebo, we need to protect you, we need you to further this struggle, you are our true generational vision bearer, because the yardstick of Kyagulanyi's entry to politics, the sacrifice was death. Bamusige enzikiza nga yakuttibwa. Kyagulanyi twali tupangisa ennyonyi egenda mu Arua. Bino nno byenkugamba batono ababimanyi. Twali tupangisa ennyonyi emutwala mu Arua era ne tufuna intelligence nti bajja gikuba. Bajja gikuba mizinga. Ne bagamba nti kuba ennyonyi eba ne janka. Naga nti kakati tuba tukola kubanga wano bajja kutusumbuwa. Tufune akanyonyi kave Mitala, kave Nairobi. Kave Nairobi nge mu Gahinga, kajje okuva mu Gahinga, kajje wano ku airstrip yafune wakakabira nga tebamanyi nti mwali kamusule mu Arua. Lukiko lwatu walisawa nganya okusalawo. Esawa ngezi dani magic nga bakodde tenyo bajja kugikuba. Bajja kugikuba. Kakati omuntu ayingidde mu byobukulembeze nga amanyi bulungi nnyo nga badiscussinga na kufa kubajukira nali mbadde mu Democratic Party. Awo Democratic Party mmamwebuza saaze munasimbula naye nga manya bumanya nga munasimbula munana nga muli ne mawumba mujja kusimbula ku emu. Leta fayo beggulu mutuuka ku 5 ne mugera mpaka nga bagendaka. Bobi olyokangano gyabazadde. Kakati twebuuza waliwo wali akansigadde mu Waiswa. Waliwo akansigadde mu wali. Ogambye nti Musa omusanga ku Parliamentary Avenue. Ati nzija nvudde mu office bankakasiza nti musajja wange bajja kumukuba. Mbagaye tawunja kumukuba mbagambe ajja ku luno tumaze Sevia tumufunye. Mubaka wa Parliament linda ko Waiswa musanga abakugamba nga bebaagala omukuba obanga bagamba omulabula aleke kukubwa. Abangamba bo bali bankakasa bukakasa nti oda z'okumukuba zaweebwa dda. Nti ali mu target. Nti tebajja kumukkiriza kuba yali amaze okulaga nti amaanyi g'abantu gali ku ye n'ekifeva y'abantu eri ku ye. Ate bo nno ng'olwo balowooza nti wakuleeta buleesi balala. Munnange nga musanga sawa nga 11 ez'olweggulo tusisinkana mugamba amawulire amabi ge nali nfunye. Nze nali ndeese amawulire gali aga Prophet of Doom. Naye gwe ndetse amawulire ga Prophet of Doom. Musado nanga ntya awaiswa ebyokunzita nejjo bagezezaako ne luli bagezaako n'entya bajjagezaako nenjagala bagenda okunzija mu mulamu bw'ensi eno nga muli bangi abayimiridde ku nsonga ya Uganda. Nali simulabangako omukulembeze bw'atyo. I have not seen a strong-willed, formidable leader like Kyagulanyi Robert Sentamu. Jukira, he is a superstar. Abadde mu byakuyimba nga asasulwa busasulwa. Family ye eri bulungi. He has traveled all over the world. Emmotoka mu kikomera ayinamu ezisuka 10. Asula ku acres ezisuka 10. Business agikolera ku acres ezisuka 10. Kakati nga ali an accomplished person. Akugamba nti oba nfa kankole ki naye njagala nfe nga mwebawaiswa mufuse Bobi Wine nga musobola okwongerayo liberation story
okuleka okuba nti tebagigalira bugalizi nemwena mu amplifyinge. Nze nali deputy spokesperson wa DP wanchaza emirundi emeka Kayongo wanchaza emirundi emeka Kayongo bulira bannayuganda nga toswadde tewamanya nti nali deputy spokesperson wa DP Kayongo linkimanyi kati Kyagulanyi waba yaŋŋamba nti okola naye ndibeera ye ng'olwaleero nkyaza buli lwakubiri Kayongo lwa Kyagulanyi tomukubira mu ngalo kuba mu ngalo oba tuli wa mutima mubi kuba nzija buli lwakubiri kakati naye bino byonna tufunye obuvunaanyizibwa ffe obwongerayo kye twongedde okuba kati ne bannayuganda nange ne bwe banzita olwaleero mmanyi nti ndeseeyo wayiswa omulala ne waleero omu era mmanyi nti oyo wayiswa gwe ndeseeyo awuliriza paalo buli lunaku agenda kubaawo n'enkyukakyuka naye akoleyo wayiswa omulala akoleyo wayiswa omulala naye nga byonna tuva ku amaanyi amasannyalaze obuvunaanyizibwa okulengera ewala okw'omukulembeze omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu teweerabira ku kalulu ka 2026 kwali ffe gwe tuleeta kanjye tandikirawo omuzadde tongera omutindo ku mwana wo mu luwummula luno oluwanvu anti munnabyanjigiriza Profesa Muhammad Mpesa ne Masons Junior School enjinya misinde esonde mukono okuteekereteekedde ebbanguliro mu luwummula luno okuva nga 11 Ogw'Ekkumi okutuuka nga 26 January 2025 abayizi bagenda okutendekebwa ebintu omuli okunyweza eddiini yaabwe okuyigirizibwa empisa ez'omu bantu okutunga ko n'okuluka ebintu eby'enjawulo okusoma wamu n'okukozesa ebyuma bikalimagezi catering n'ebintu ebirala bingi ku mitwalo 35 gyokka era okuwandiika abayizi mu nteekateeka eyo kugenda maaso ku ssomero lya Mason wheel alignment and so much more using the latest equipment. City Tires, keeping you safe on the road. أشهد أن محمد حي على الصلاة. Edduwa ya Adhan ku 107.9 Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo ekuleeteddwa Hurafa Islamic Senior Secondary School Endejjere Bugumu ly'essomero lyokka omwana wo gy'alina okusomera liri ku musingi gwa busiraamu twaniriza abawala n'abalenzi essimu 0702-48-31 abazi Beyonce nga azina nti ye teyeebaka nti amuloota tera alina omuwasa ne waliba ali myaka 7 era ebimu ku lwaki ayagala abeere pulezidenti wa Uganda nti akozesa amaanyi g'obwa pulezidenti awase Beyonce wulira ebirooto by'omuntu gwe mumuleetera bannayuganda byateekayo naga nti nze nti ekyo ekisiyaga nina bakyali bange era nja kukijjawo 2026 nja kukkiriza kibeere kya lwatu bino byogerebwa Jeno Muhoozi Kainerugaba ffe tebyandituswazizza nga biswaza famire yokka n'ebiswaza ensi kuba esendala ziva zijja zikowoola yagamba ambasada wa Amerika nti agenda kumukwata Amerika netuwoninga kale ne wandibadde ayagala kulaga nti ye mu buyabuya kyekifaananyi kyayagala okutunda nga kyaguza naye amanye nti ataafiiriza era tattanya ekifaananyi kya Uganda nakugamba nti Yesu mukazi muganda we nti Yesu muganda we ani Muhoozi muganda wa Yesu era babazana ne Yesu nti aveeyo lwakitula oyo yakulira amagye ga Uganda DNA Jeno nakeera nagamba nti ye naloose abawala bonna baki bachwezi simanyi batusi simanyi bahima simanyi bahutu kugamba he's delusional ate nabo bulwadde kati ffe tubirabanga ebyokusaaga naye njagala omanye gwe nti bagezezzaako emirundi gyonna gwomanyi lwaki Muzeeyi Sabiti bamusindika Maliba Muzeeyi Sabiti omanyi ono yali gundi assistant IGP deputy IGP yagenda Maliba lwaki balemererwa okutemula abantu ba Kyagulanyi naga nti baana bange batonze mbitadde Muzeeyi Sabiti ali Maliba uwa mu company ya maje ya Maliba akola ngato bamuga katigenda kuyashushaini negoloza ono agamba okubiheadinga omwagala w'abangi ne Muzeeyi Sabiti ani yali asinga
mu elite force kubanga oli yava mu SFC era nga bakugamba nti mbamu ku bagezi abali bamanyiddwa abasobola containinga buli mbeera yali muzeyi sabit kyekimuleeta mu polisi nga bawumuza kale kihura era nga bamanyi byonna yajja okukola ki okubimala 18 Novemba tawulo yagisuulawo bamukyusa ne bagenda Somalia ne baleeta lokeeti okujja okutemula commando unit abantu 54 tekibangawo mu history ya Uganda. Bino byenjogera byali mu Uganda. Kakati bwavaaye azaakola ebyo kuba yabadde akulira amajjeera bwavaaye azaakola ebyo naga nti njagala kati mutwe gwa muntu si mu kutya ne mukakasa Bannayuganda kuba mwagala banjagaye nti sitidde era manya nti ensonga zenno okutimirirako nja kuziyimirirako nene Bannayuganda bamanye tubagusanganganga omubiri gwawe tegulina mutwe agunyumira okutwala mu mutegedde anywa musayi mu mutegedde oba ebigambo bino biteekebwa ku tweetinga just byakusaagamu n'abakulu n'abakulu abagala ebyobukulembeze kati bakkirize nitugamba abanywedde aba under the influence of what? Russia? Kubanga tosobola nabali ndani wano nembagamba nti bagenda mu hoteri nenkubulire byali mu hoteri sabi kubulire Kasese kakati akugamba nti ekisiya gajja kukikiriza mu 2026 nga kaluka wedde kati omuntu akyalina hallucinations omuntu akyaloota nga alaba nobo jino wachawa mchawe ate namukyayira kibyawandika nze mbiwandika oba kyogamba mu Uganda yonna nze abyogerako na yatuse n'okulogota nanti ffe Bobby ffe twamuleeta ne mugoba eyali atwala electoral commission secretary wa electoral commission ne mutemula abantu Bobby lwe yajja mwalonchinga tukutuku okumulwanisa balonchinga tukutuku ye teknologiya gwe baleeta kwolwo avumeti tukutuku as a form of transport for Ugandans kubanga Kyagulanyi representinga omujiji ogutamanyi byatwalwana ogutalimbibwa ebyo bya representing omujiji oguli fundamentally distinctive kwebyo ebyaliwo between the 80s and now. We are now in the 25th, we are in a different century. We are in the 21st century, not so. The other one was the 20th century. Bwebava yoni batisa mukamao gwetutya ati munange nagamba ekintu kimu kati ne bwemba nti aha nkoleki Bannayuganda mbabulire sikyalina kudda babega tunaye nambeere aha nkole gwe mpaka munkole ntya mbiveeko olwaleero nkubire nga sijja kujja twayambala okukyusa Uganda naye gunaaba musaayi gwaffe kino kayongo nkiddamu zinabe waffe bakimanyi kino nkyogera lwatu naga n'omulambo gwange naguwaayo singa guba guze mu biseera ebituufu nga gumwetaaga nze sirina kintu kyonna Kayongo we have given all okujjako Museveni and we are giving all okujjako Museveni. There is a lot of sacrifice. There is a lot of sacrifice. Giving in all. We have given in all and we are giving in all. Era olusitugamba noga nti Katonda tuwa amaanyi tukwasa obusobozi tusobole okulafubana n'okusingawo n'okukira kwaga amaanyi gotuwadde olwaleero kubanga kirina obwetaavu bw'ogenda emulago n'olaba abakansa bw'ogenda olwaleero leero bawambye munamateeka mu koti mu kangaroo court ey'amagye sina kangaroo court mu lukiiko lw'abannamagye olw'empisa bawambiddemu munamateeka omuntu eyagenda n'asoma emyaka egi omuntu yagenda nasoma emyaka egi bamuwambidde okukola omulimu gwe mu butuufu
kyokka ne bamusalira mu kangalu kooti. Etteeka ligamba nti omuntu bw'anaakola nga contempt of court mu kooti y'amagye mu disciplinary tribunal y'amagye ajja kusibwanga omwezi gutya gumu, bamusibye emyezi 9. In fact bagamba nnaku 3. Munnamateeka wa Dr. Kanokiza Besigye olwaleero asibiddwa akakundi k'abantu abatono abali mu kumenya amateeka nga bambadde uniform ya Uganda. Ani akulira amagye? Because bo interrogating on akola Twitter nga bamuwa okutereza amagye gaffe, biki amagye gaffe bigeyongeddeko. Azimbye housing units z'abajase z'akabi, bafunye officers messe nungi ez'omulembe guno, are they using modern equipment, basasula omusaala ogusaanidde, balina welfare, abaana baabwe bali insured ku byobulamu. Kubanga taata bw'aba agenda okulwana Mogadishu, omwana we mu insuring mu byobulamu babirina. Bongeddewo amasomero g'amagye nti kati there are more schools of the military. Waliwo enkola eyamba omutu alina omwana mu magye, kubanga kati olwaleero ne waba musirikale, ne waba DPC, ne waba OCCID, ne waba bano abali ku nguudo tewakyali quarters mu basula. Ekyabateesaawo quarters nti ne wabanga omusirikale afuna omusaala mutono, ebyokusula tebimweraliikiriza kubanga alina emmundu esobola omuwa kyonna kyayagala. Ekyamulabiririsanga omusirikale ng'ovudde okugana amagye g'abamuwozi gagasomesa okutulugunya ne gafuniramu akabondo katono, maama taata twatere embunda, batwatere embunda maama taata. Bewawulira abagende bebatirawa Somalia. Can we interrogate okuva lwe yajjanga emukulembeze bw'amagye bameka abadizatinza amagye? Gomanyi badizati abali mu magye kumpi nga bwe bayingira bwe bafuluma because of bad leadership. Omujasi yetuze lwa mukulembeze n'abeera na satiriko n'agamba labirira abaana bange, kitegeeza n'omujasi afudde talina shurite nga mwana wana amalako okusoma kuba n'abaana mwe basomeranga mu masomero g'amagye bana abagye gabagajjawo. Mu magye yesooka line of treatment. N'ekigambo obujega wandibadde okimenyawo kiba kinene nnyo ku mukutu guno. Anti nze ekizibu kyenina kati kiriwo ekitono wempa ekikifaanayo ku kitonotono. Nze ndi musoga ekyo kyenina. Gazikyo katono. Ebirowoozo by'owulira si byamukubiriza wa pulogulaamu eno Paal FM oba abagiddukanya, wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde. Weebale kuwuliriza Paal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Siiga onyirize ku bbeeyi ejja mu nsawo yo ne Global Paints. Weeroboze mu bika byonna omuli undercoat, silk, weatherguard, high gloss, super gloss wamu ne texture paste. Global Paints akoleddwa ku mutindo ate ku bbeeyi ejja mu nsawo y'omuntu wa bulijjo. Mufune ku hardware zonna oba ku factory yaffe ekireka bbanda. Essimu noti 772 4 noti 9 887. Hijja y'emu ku mpagi enzito, n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obbabudaabuda. Firdaus Hajji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za hijja ne umrah zaggwa dda. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Nakasero okulina na Steel and Tube, oba otukubireko ku 0778 64 91 66 oba ku 0703 89 8 23. Jjukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya hijja. Firdaus Hijja and Umrah Services e Nakasero. Bagiyita Paal FM 107.9 ekkula eri omuntu bulijjukiriza nkujjukiza banaffe aba Buddha Events and Property Management bakutegeeza gulanda alina amayumba, olina apartment, abapangisa bakutawaanya, bafuuse bakwegoba nabo, toluma mutwe. Ennyumba zo zikwasibwa naffe aba Buddha Events and Property Management bajja kusololeza kasente bakwase ekiteretebwa ekyawa. Nawe alina omukolo oyagala kugutimba, oyagala kukwatira mikolo ku butambi oba okukubira ebifaananyi, bakwase omukolo bajja kugufuula kyoyagala. Bano ojja basanga wali ku Yiga Chambers awo nge wali Jumaye ojja okubasanga
eroso lubakwera ku simu eri 0753 23 75 0753 23 75 75. Etowirabira amajani gotekedwa ogenda maaso n'okubanga okozesa ge majani aga Nisha Black Tea ge majani golina okwettanira gakola mu bipimo ebyenjawulo gulamuze 10 255 gokuba kubi ku simu eri 0745 36 okumanya ebisinga. Haizum Springs Junior School somero lino liwandiika abaana bave wakasako n'abasoda ku somero lisomesa ebyensi sako n'ebyeddiini kale no likwasa Quran ku mwoyo ate nga liddukanyizibwa omusomesa w'abasomesa Sheikh Ismail Lukeberwa yaliri mitambo. Okumanya ebisinga ku simu 0703 06 ojja kuba obatuuka ku bulungi. Prestige Margarine esiyaji wa mulembe nnyo genda kuduuka erikuli okumpi ba supermarket bakweka Prestige so nga tegwayagala okufulumako emitalo w'amayanja okulambula oba gwayagala ogenda okukola hijja oba umura wekwate bannaffe aba Al-Amin Tours and Travel bajja kutambuza bulungi basanga wali enakasero okulira na Stuart Tubes ojja kubasanga era osobola bakwera ku simu eri 070M 97 727 070M 97 bwoba togenza wali ku Stuart Tubes osobola ogenda wali ku UK Mall ku mwaliro ogusooka n'omudama 18 awo ekansanga buli kimu kijja tambula ddala bulungi. Bannaffe aba Seal Tours and Travel bagamba gwayagala ogenda okukola hijja oba umura beekwate bajagenda masolo kubanga bakutambuza ensonga za visa ticket saako n'okufunirewo okusula mu ngeri ekuwesa ekitiibwa wosula wajja kuba kuwesa ekitiibwa ate nga n'entambula si ya kayoolo ekyo kikulu nnyo. Bakubire ku simu 07 2 19 19 oba 07 2 98 98 okumanya ebisingo. Ojja basanga wali ku UMF House awe Makerere ku Sapolo Kagwa Road wojogenda masolo kubanga obasanga bannaffe aba Seal Tours and Travel ojja kubasanga. Ndi ne Alex Weso Mufumbiro naye kansoke nkolere ddala bwenti nzije ate waliwo akagenda kenjagala olambulule nawulidde Mpuuga Commission of Parliament abagamba nti wacha leka kubadde ki leka oyise commissioner wali tobuzabuza bawuliza programu eno gambe yeremeza nanita amongo mbwa commissioner oli commissioner of Parliament oyo mwibi agamba nti mulina olukwesukwesu lumusala temwagala kugaba kaadi za kibiina mu bulambulukufu nga mwerimbika mu ssemateeka wammwe kanje tandikirawo. Okay, bajiyita Pal FM 10.7 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Tugende ku nsonga za so ekya jeno njagala bannayuganda mutegeere nti oba mu kirooto basi mu kirooto ffe twewaayo okwaŋŋanga abategeera n'abatategeera kasa kibanga kitutwala mu kununula Uganda. So we care less about abategeera n'abatategeera, we care more about ensonga ey'okulaba nti Uganda efuna obwenkanya mu bukulembeze. Ate Uganda si yansikirano kati ekibasumbuwa nalwaki olaba nti alogootana Kyagulanyi alogootana Bobby kwe kubanga